kola kati Waiswa ayinachi nala Waiswa Bobi Wine yalagira bali mwezi amukubira ebipande tasoba kwekubira bipande namulagira amusasulire nomination tasoba kwesasulira nomination ya millions ekibina tekisasule nomination ya babaka ate bali baagala okwejja kwa kasente tebagala kwejja kwa kasente bo baagala kati ekyo bamanyi bakyetikudde bali mwezi bamufeze obufere ne bukwatayo ate nakawa East ogiraba ku bantu bano babiri bagenda kulondako Burundi Kabaziguruka oba ono Fred Ruhindi tebagenda kuzza Waiswa tebasobola kulonda Waiswa so chechi mukubisaba kulembeze ba Buganda anti busiru kyenkugamba butategeera kati nze nga president wa Buganda first eyo bye bintu byensi banjogerako wano nti abantu ba Buganda tutekwa okuba n'eddoboozi eryawamu eryomwanguka abantu nga bano betaaga kubayisaamu kibooko mboko neka ate emboko yennyini neekaabira ddala emboko neekaaba ku Lubongoya neekaaba ku Waiswa ne bannaabwe bano banubiyanirye emboko neekaaba okitegeera nga babalanga kibi constitution yegamba nti buli omu asobola okwesimbawo tewali buzibu naye kikati kozi kyentuufu gye baliko struggle kozi kyentuufu gye baliko jimboli struggle ki nga struggle jako Museveni ngeruuko otiddeyo ewamwe ruuko otiddeyo ono yeeyita omunyolo ebunyolo tagendayo tewali na wamanyiddwa waabwe bunyolo batuufu yeeyita omutoolo nayo tayinaayo nobwo ogenda ebushenyi nayo nadde njogerako n'abantu b'ebushenyi baga nti bo bakoze okunoonyereza tebamanyi tebamanyi bad pressings nga ghost mu kitundu nga ghost mu kitundu ebunyolo ghost ne jasola mu Kampala ghost kati yo watuufu wali tewali okitegedde so tewali watuufu Waiswa wali tewali watuufu Lubongoya wali Waiswa lero bwasula mu Lubaga South enkyogendo muli ati ali Kawempe oluddako kati ali nakawo manyi luddako janabe kati Waiswa agenda wogira boti nga ali mabira ngolwaddayo waapo abeka kira bajja kumulaba naye nga ayitaawo ajaga kwesima emboko gye tugenda kati oli mukuba lukwago gwa mukuba gwe Waiswa gwe Lubongoya wano w'omukubira weewaabwe tosobola ate kumanyira bw'ojogenza nafu tozituula mu butuuzi kubanga tosobola kujja muntu omukubira ewaabwe olumbi omwana ewaka muyisizaamu ate atalina levo yo kubanga Waiswa tabeerangako wadde kansala kugombolola oba kumuluka tewali okitegedde yasooka kudda eri ewa Ssemujju kati azeku anti kati bwe tunamuleka ne tugande tumuleke awo bwe batyo babimanyira bajja kujolonga buli muntu kyobola basobola n'okuvaayo ne bavoola n'okujolonga Ssaabasajja Kabaka okitegedde tetusobola kubakkiriza tetusobola kukkiriza Joogo Waiswa. Salamu alaikum Agati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nkubuuzaako nti osibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo asobola tuka ku buwanguzi nkuyozaayoza olwaleero nyina kansaasani nsubuga tumukombezaawo speed ekitali kya bulijjo omanyi mawulire tugamba tutataganya empeereza yaffe okuweereza ekyo kiba kyakagwawo okwogera ku nsonga eziriwo kanso ogenda sooka obuuza abantu kanso president wa Buganda First ate ye mubaka addako wa Kampala ey'omu Masekati osobola ogiyita Kampala Central kanso buuza abantu sebo neeyanziza nnyo nkwebaza okunkomyawo mu bwangu bwe buti mu bwangu bw'ekitalo mbalamusizza bannamukutu
ba MS Media mbebaza nnyo mwebale kubeera ku mukutu gwaffe guno ogw'ensonga. Muganda wange Byarugaba Thomas Chuck Norris ali Australia. Sebo tukulamusizza nnyo. Ate tukwebaza oyo musajja wa Buganda sebo. Musajja wa Kabaka. Yangambye agenda kumpa amaanyi omwezi guno nga guggwako. Yagenda teekako amaanyi. MS agenda giwa amaanyi. So tukulamusizzaako. Tukulamusizza tukwebaza emirimu gy'okola. Y'oweereza ensi yo Uganda ate n'ensi yonna n'abantu ba Buganda. Ne mwanyinaze mundabire omanyi sebo yawasa mu Bamamba. Sebo tukwebaza. Oba mukodomi we. Oyo mukosebo. Muko. Enkoko bwana ajja gikuwa. Era namuwa ekifo sebo ye coordinator wange atwala eyo mu Australia. N'ensi eziriraanye. Australia eri mu Europe. Muli mu Germany zaani ensuti ziriraanye ensi nyingi eziriraanye. Yonna eyo sebo yakunga abantu beeyo. Kati katutumireko ne Mr. Dero. Dero ali mu Budapest, Hungary. Oyo yagenda tuleetera ebyuma. Era ku Monday bima bya MS. Monday jako Monday jja bigenda babituusa. Ajja nabyo. Bagenda kwesimba weeyo mu bitundu bya Busoga. Ye mukulu ani? Ye mukulu Dero. Era ajja n'akamwanyi. Ayino leeta amaanyi. Leeta amaanyi. Naye amaanyi era atera okunterako amaanyi. Atera okunterako amaanyi. Wange gyabadde tannateeka. Ewo abadde tannateekayo. Naye nze message atera oziraba. Ekyo kikulu nnyo. Aba ateeka ewuwo. Tewabeerawo mutawaana gonna. Kati ateeka wange ebyuma amaanyi ebyuma agenda bireeta agenda kujjira mu kibiina kya Common Man's Party. Akabonero Lusaniya wagenda okuyita musajja wa Lusaniya. Then ani awo omulala ino musajja erinnya limbadde mu mutwe naye nandibeera nga ndyerabidde. Nze nina abokutumira Uganda wange Semujju Lawrence Alani vice president wange wa Greater Masaka gye twabadde. Muganda wange Kiwanuka ye vice president wange wa diaspora. Mukulu Hannington Sebaggala ye vice president wange wa Buganda yonna. Ali London awo. Namwenna abantu ba Buganda first mwenna mukyala Debula Sembatya. Yatuwabula mu nsonga z'abakyala muwabuzi. Senior presidential advisor mu nsonga z'abakyala mu Buganda first. So kati ekirala yantumireko abantu era batekako amaanyi. Oboolyawo omusajja ataddeko amaanyi nga kubidde simu n'agamba gulayo ku data. Bonna tubeebaza n'abatuwa obulango. Kubanga naye obulango bugenda kulinnyamu era njagala. Kyoyogedde kituufu. Obulango kutandika n'omwezi ogujja akasente kagenda kweyongera. Guno gwa 8 gwa 7. Okutandika n'ogw'omunaana. Obadde oli mu 5 ogenda kulinnya mu kakadde kamu oba kamu kitundu. Edoozi egenda bako wansi mu bali mukolera. Bw'oba obadde mu 5 ojja kulinnya mu kamu kitundu oba kakadde tusobole okuba nga tutambula. Tumira ku musajja wange. Sendagire Muhammad Kasirye ayagala tiketi ya bwa Ludime ya NRM naye ekizibu kyayina kiri kimu yayina amanyi ku ground Sendagire kyekituufu naye ekizibu kyayina nti ate bana batalina amanyi ku ground bamulwana bagala kumugulirira avemu. So Sendagire nkutumiddeko naye kyolina okukola olina kuba mu lwaki yesi yabagulira ne bava ate katenzo banga talina omanyi okubera ku ground kitegeeza nti sente ozina eziwera. So Sendagire agenda okukwata fulaga ya NRM bwana bayise mu kamyufu balonda wiiki ejja automatically yali ku ground ajja kuyitamu. Kati kyalina okukola okubeezaawo eriiso libeere jjoji nnyo okwewala bino ebibadde mu kamyufu ewalala wonna muganza. Gundi naye baamukubye mmere beegumisa omusumba wese baamukubye ebizibu mukazi watu yazenga ate gundi namuganza yagambye era gundi yaŋŋambye yankubiddeko essimu ng'amaze olaba amawulire. Thomas ye Bagonza Thomas ye mwogezi wa Peace and Party yaŋŋambye nti ate omukyala tamanyi nti akabonero k'essaawa twakateekamu peeni kuba namuganza yagambye agira ku ssaawa. Namuganza yagambye agira ku ssaawa. Namuganza ekituufu kinti baamukubye. Niwe buzibu obuliwo. Ekizibu kiri ludda wa kiri ku Kadaga abawagira Anita Amongi mu bendo lya Busoga abasurvivors ndowooza abadde Magogo ndowooza waliwo n'omulala nga babiri. Simanyi
Kadaga yazimba amanyi mu NRM mu bitundu bya Busoga. Amanyi ayina mangi. Era wagenda kuba okulya no kombe suwani koyo yani Anita Mongi okutwala ekifo ekyo. Anti region zendala zo zigamba kyo kikulu. Wano mu region ya Buganda bajja kalwanira. Ogenda eno mwankole bajja kalwanira. Mutese eyo of course eyo manyi nti Mongi yamanya ayina mangi. So Kadaga Busoga wa amanyi ne region zendala bajja kutunga. Tugane ku nsonga yetuleese olwaleero tumaze otumira ku basajja baffe naye n'abaagala oteekako amaanyi muteekako amaanyi enamba ereeta mannya gange gwe kazola bako amannya gange erimu ku go gwe ng'oyiwako weyiyi Jeno Matia Sekanja tisirya Jeno gwe ereeta erya Jeno teriko Sekanjako gwe kasola bako Sekanjako kimala gwe ng'oyiwako njala tugende ku ensonga ekompisiza speed y'ensonga ya Waiswa kiki ekikubya Waiswa ng'akuba abakulembeze ba Buganda yasooka ku Ssemuju kati ali ku Lukwago nenze kiyamugambye wadde abamu bakirabye bubi naye yamugambye nti okubeera okuvuga olutabalo ina kubeera mmeeya lwaki tokita lwaki Waiswa yasindikibwa oba yavaayo okunafuya abakulembeze ba Buganda abalimu ensa betulaba nga abalimu ensa tutandikira awo entegeera y'ennafu entegeera ya Waiswa nafu nnyo kubanga naye omukono njagala ogujje wano eddoboozi lyaffe tulifune bulungi okuvuga olutabaalo tekitegeeza nti olina kubeera road mayor oba MP oba ki omuntu yenna waali Waiswa kyayogera asobola okukolerawo ekyo butereevu naye ye Waiswa okuvuga olutabaala alina kusooka kubeera MP w'Ennakawa so si weruwuka ewaabwe bw'abeera ewaabwe yo tavugirayo olutabaalo Rubongoya bw'abeera ewaabwe gye tutamanyi watuufu ye kubanga wano atwesibako w'obwesibi ye waawa situmanyi agamba w'Ebushenyi n'agamba w'Ebunyoro n'agamba w'Etoolo musajja mukugu nnyo oturesinga omanyi ndaba firimu za intelligence intelligence katugambe MI6 ng'eturesinga Arnold emwetaaga abamu kuba turesinga ne bajja ne bagamba ghost tali mu system kati Lubungoya tewali n'omwamanyi waabwe nalabye Kasibantegula ali ne kwezi bakola program ng'agamba nti nejjasula bati ni abamanyi nti Lubungoya asula wano kituufu anti ye mbega wa gavumenti kati omuntu alimu olwambega tasobola kumanya na wasula watu atenga mukugu mukugu senior naye Waiswa ebyo byakola mukama we byayagala ebyokuvuma n'okutyobola abakulembeze naye tatyo ekyennaku ntatyobola beewaabwe Busoga atyobola beewaffe wano Buganda ate tekiri mu Waiswa yekka ne kakiriki kaabwe konna nalabye ono yeekolera ng'agamba nti Kabaka mumuleke oba afaafe wanawe wakalabyeko yeekolera ono omusajja yeekolera Itongwa ali Kenya oyo mulekete tugende programu eno tasaanidde ku anti bebo ba bloga ba Bobi Wine ne ba Waiswa betuwogerako si bloga amyuka mwogezi era bebamu kati amyuka mwogezi n'akola ki bw'amyuka omwogezi akola ki kati Waiswa ayina ki Waiswa Bobi Wine yalagira bali mwezi amukubira ebipande tasobola kwekubira bipande n'amulagira amusasulire nomination tasobola kwesasulira nomination ya millions ekibiina tekisasula nomination y'ababaka ate bali baagala okwejjako akasente tebaagala kwejjako kasente bo baagala kati ekyo bamanyi bakyetikudde bali mwezo bamufeza obufere ne bukwatayo ate nakawa East ogiraba ku bantu bano babiri bagenda kulondako Bugundi Kabaziguruka oba ono Fred Ruhindi tebagenda kuzza Waiswa tebasobola kulonda Waiswa so kyeki mukubisa abakulembeze ba Buganda anti busiru kyenkugamba butategeera kati nze nga president wa Buganda first ebyo byebintu byensi banjogerako wano nti abantu ba Buganda tuteekwa okuba n'eddoboozi eryawamu ery'omwanguka abantu nga bano beetaaga kubayisaamu kibooko ate embooko yennyini neekaabira ddala embooko neekaaba ku Lubongoya neekaaba ku Waiswa ne bannaabwe bano banubiyanirye embooko neekaaba
Okitegeera? Nga babalanga ki? Constitution yegamba nti buli omu asobola okwesimbawo. Tewali buzibu naye kati kozi kyentuufu gye baliko. Struggle. Kozi kyentuufu gye baliko Jimbuli. Struggle ki? Struggle ki? Nga struggle ojjako Museveni ng'eruwuuka otiddeyo. Ewamwe eruwuuka otiddeyo. Ono yeeyita omunyolo, ebunyolo tagendayo. Tewali na wamanyiddwa waabwe bunyolo batuufu. Yeeyita omutoolo nayo tayinaayo. Bw'ogenda e Bushenyi nayo nadde njogerako n'abantu b'e Bushenyi baga nti bo baakoze okunoonyereza. Tebamanyi. Tebamanyi bat races nga ghost mu kitundu. Nga ghost mu kitundu. Ebunyolo ghost. Ne jasola mu Kampala ghost. Kati yo watuufu waali. Tewali. Okitegedde? So tewali watuufu Waiswa waali. Tewali watuufu Lubongo ya waali. Waiswa leero bwasula mu Lubaga South enkyogendo muli ati ali Kawempe. Oluddako kati ali nakawo. Manyi luddako janabe. Kati Waiswa agenda wogira boti nga ali Mabira. Ng'olwaddayo waawe. Abeka kira bajja kumulaba naye ng'ayitaawo. Emboko gye tugenda okumutwala wano. Abali wali mu bikajjo we bagenda okumulaba. Akaluwe kana mu kubaka nakawa. Enzuru kajanda duka. Abana amulaba bajja kuba wali mu bikajjo. Ne motoka tajja jijjukira. Ate motoka ye erirudda. Tena kamotoka kono. Motoka. Awo kafiruda katambuliramu akabulaka kalina Zedwiga. Bamwafiruda kazedriga ya kalina kati Waiswa we wabanga wali activities ezigenda mass Zedriga mwatambulira mwaka akamotoka ye deputy president owanoza avuga firuda ani deputy president nodhani ako yakawa Waiswa atambulire muko naye webeera gumba we kati Waiswa naye asigala muko muita ku program nali amuko ku masali bamuita ku radio ne ku level ya Waiswa tasagula ka firuda ate level yo mupangise ebeera level Chogama sola bampangisa nga sogula kamotoka ka milioni 25. Kisinzira mupangisa ki? Mpangisa azula mu nyumba ya mitwalo 17. Sogule motoka milioni 20. So kati abakulembeza nakawa ne nyumba mwasula bampangisiza mpangisi. Kibiina. Kibiina kimusasula nga deputy president. Deputy spokesperson. Kimusasula. But center ziteka wezo. Kimusasula mitwalo 8. Kinana kati aina amaka inachi. Ayino omukazi bamuwasiza omukazi gwe bamuwasiza yetaaga okulya yetaaga kola ki no omukazi bambya badde mulwadde ennaku ezo mabegako yali mulwadde saamanya kakati tuli ku Waiswa okukuba semujjo okukuba ekyo kye nabagambye nti abantu abo bannanfuusi bantu bannanfuusi bantu bange bafitina tebaagaliza okitegeera kubanga ebyo Waiswa gwolaba Waiswa mukongozi Emandwa Balubongo ya ne Bobi Wine ye mandwa kati ono bakongojja Waiswa yasimula olubalaza lwa Bobi Wine wali emagere yasimula olubalaza yayerawo mu lujja okulonda londo obumuli muli obuba bugudde mu compound kola je emirimu gyakola wali emagere Waiswa ina office ku kitebe wali ina office tewali office ya mwogeza Lubongo yali mu garage naye kati ennaku zino yenyigirizamu era abafunye kasatu amogerako oluli nti talina batuuza b'amawulire yenyigiriza n'asemberayo nkera ne mulabanga ow'amawulire n'amugamba ateekawo kamera oyimirire wali ku mulyango nga obaako by'oŋŋamba mbeeko byenjogera tosobola kubaako wootuula n'ogamba nti Lubongo yayogererawo naye kati nga mbega ye teyeetaaga nnyo kubeera na ofiisi nnene ako kaba kamumala okitegeera so kati Waiswa talina ofiisi wali okiraba so kati okudda ku bantu ba Buganda n'obakuba n'obavuma n'obavoola n'obatyoboola kati ani agenda okulonda wano mu Buganda wonoonya akalulu kubanga abandi kulonze bovuma oli ku Ssemujju Waiswa sirevo za Ssemujju sirevo Waiswa sirevo ya Lukwago kati abantu boyogerako bati kibi ogamba nti okutwala Museveni wetaaga kuba Lord Mayor ekyo kirimo okiraba mu nsobi yonna kati lwaki ayagala Lukwago ave wakirekere bali mwezo
kye yabadde ategeeza ati kye yaddaga nti vaawo bali mwezi ajje kubanga gwe okubeerawo si ekijja kati bali mwezi okubeerawo ye kye kigenda okujjako President Museveni. Nakugamba nti President Museveni tosobola kumuggyako na maanyi, tosobola kumuggyako na kalulu. Ebyo tebiriiwo. Twali twogera nawe wano program nituga nti ebibiina ne webyegatta byonna biri mu mukaaga ebisigalawo ng'ogyeko NRM tebalina capacity esimbawo buli kubanga ne Waiswa ne eyandibadde agamba okumanya tulina capacity kati ndi wano Luwuuka ne Luwuuka atyayo. Era bw'ogenda Luwuuka n'onoonya bakandidate ba Nuupu abaliyo bebo be basaddaase baga nti mubeereeyo genda ogwire bakabe babiyita genda bakulye kati baba batayagala kusaddaakibwa ne balowooza nti ffe wano mu Buganda bagenda okujja batukwata obujega tubalonde. Kinaasoboka tekisoboka kati oli mukuba lukwago gwa mukuba gwe Waiswa gwe Rubongoya wano w'omukubira weewaabwe tosobola ate kumanyira bw'ojooga ensanafu tozituula mu butuuzi kubanga tosobola kujja muntu omukubira ewaabwe olumbi omwana ewaka muyisizaamu embi ate atalina levo yo kubanga Waiswa tabeerangako wadde kansala kugombolola oba kumuluka tewali okitegedde yasooka kudda eri ewa Ssemujju kati azeku anti kati bwe tunaamuleka ne tugande tumuleke awo bwe batyo babimanyira bajja kujolonga buli muntu kyobola basobola n'okuvaayo ne bavoola n'okujolonga Ssaabasajja Kabaka. Okitegedde tetusobola kubakkiriza tetusobola kukkiriza Joogo Waiswa ne Rubongoya bye mukozesa wano embooka egenda kubakaabirako mukkirize mugaane tetusobola kubakkiriza. Emandwa gye mukongojje ya Bobi Wine eyo tetusobola kukkiriza munywe obuwalagi bwammwe n'enjaga yammwe wali mutandike okuvuma n'okuvoola buli muntu ekyo mu Buganda tetugenda kukikkiriza. Tetusobola kukkiriza kugumiikiriza mbeera eyo tuli bakambwe nnyo ku nsonga ekwatagana n'ekitundu kya Buganda era nze nga President wa Buganda First njagala okugamba abantu b'e Nakawa East sijavuganya gyayagala ovuganya we mulaba Waiswa embooka ekaabe aba Kampala Central nze mubaka wa mwaddako we mulaba Rubongoya embooka evuge oba mu butalo oba ludda mu bakube kuba tetugenda kukkiriza abantu kutyobola Bwakabaka bwaffe. Mwambadde obukofiira muri mu kutyobola Bwakabaka ate ne ku mikolo yonna gye mugenda okubeera tugenda tukuba tukolaki nga tubagoba ku mikolo mikolo gyonna wano mu Buganda wolaba wakakofiira mu mutwale n'embooka but struggle ddala kituufu bano bavuga struggle mu bikolwa byabwe eri ludda wa muganda wange struggle eri ludda wa gwe bw'oba ogiraba. President Museveni nalabye yeeyongeddeko n'erinnya ndoza bagenda kulyongerako nalyo ku ballot paper ne Museveni walirabye noonye wano nalirabye Saabalwanyi simanyi erinnya erisoko ngenda linoonya gwe genda maaso okitegere kati erinnya Saabalwanyi Ssemalungu yeeyongeddeko erinnya lya Ssemalungu kati Ssemalungu tugenda kutuuka ku ballot paper eyakalulu akajja nga kakati nga ballot paper jjukira kadde kawanvu President Museveni yasemba kati bajja musalirako akakolo amanya mangi akamuterewa bwekokwatako nga kamu kotiki akokoyo yekka buli kisanja yeteyako ki yeteyako erinnya eddala naye olaba n'omuntu alina obuyinza nga President Museveni bano abasajja abalina obuyinza bola bali mu buyinza bani Matiya Kasaija bani tebasobola kutyobola bantu ba Buganda wano tusobola kusanga Matiya Kasaija nga ali ku Lukwago avumo basse mujo bana kati awo yamuvumye tebasobola kubasanga nga bali mu kuvoola waliwo ekigambo ekyavumye Waiswa zaavuma abantu obiraba gyayogerera kisse mujuwa n'ekyo ekigambo kye yayogedde kati nze mubuuziza wano ekibuuzo ne mugamba nti ebyo byakola ye bw'aleeta bali mwezo n'amutuuza wali kubanga bo kye bakola bali mu kufeera bali mwezo bamupika kubanga bamanyi nti bamukozesa blanda bamufera kyobola kati bamugaa nti akati gwogenda gwokulira n'akakiiko wano akasoloza ssente gamba ayongera okutegeera bambi nti oba osanga waama naye ssente zasoloza tafunako wadde 10 si yazikwata si yasala lisiiti tamanyi na gye ziyita simbolikale kakati ebyo bisimboliki ebyo tebirina kye bigasa muntu
tebigasa okitegedde ekya MP bakikusuuziza ekya road mayor togenda ajja kwata ekyokubiri ayinza okikwata asobola omutegula nze nga bwe mmanyi ekyokubiri ayinza okikwata okutegulana okusinziira ku nze bali mwezo asobola okutegula Lukwago talina maanyi atulinde tulabe tosobola ng'akutembeeta ye Wayiso osobola otegula Lukwago akutembeeta ye Bobi Wine osobola otegula Lukwago ani Bobi Wine akutembeeta ye Rubongoya osobola okutegula ye Rubongoya alemeddwa okwetegula okutegula abeewaabwe gye tutamanyi gwe Wayiso olemereddwa okutegula abeeruwuuka nti eyo ninayo ebizibu byange seyo sigendayo bizibu ki nti naleka nkabasanyiza abaana b'abantu nzibye ebintu by'abantu nkoze eki atya gye bamuzaala era nejuzi bwe yeesimbawo ejjinja era eruwuuka yatyayo yeesimbawo wano mujinja ate yakola ensonga abakwesimbawo oluwuuka engeri gye bakwatira Bobi Wine eruwuuka akalwako yali atyayo abo bakozi ba bikolobero bakoze ebikolobero bingi mu ggwanga lino atyayo ebikolobero byakoleye eruwuuka bamugamba okuddamu okulaba ng'osala mu disitulikiti y'eruwuuka embooka ejjaka yensonga kitagendayo bambi yandibadde omu ku be baakwata olunaku lwe baakwata Bobi Wine wala bamukwata teyaliyo eruwuuka tasobola kulinnyayo tasobola kulinnya luwuuka gundi oyo Wayiso amufumbi tasobola okitegedde nga Rubongoya watasobola kulinnya Bunyoro watasobola kulinnya eno gyagamba Obushenyi tasobola kulinnya Toolo gyagamba nti waabwe batyayo neyo waabwe ate situmanyiyo baba tetumanyi nakumanya bagenda oba okuziika lwo omuntu gwe baziika eyo obaganda Bobi Wine okwogera musajja ali w'amaanyi ali w'amagye ono eyawandiika gye bagenda eno Mwankole zijukira beegana Luwoya ne bagamba Kazola ne bagamba nti ono si waffe muwoza mbu Munyankole bakuzaalawo era babagamba temujja kwata kazindaalo wano tetubamanyi buvona buddo oba mwavaawa tetumanyi nagye mwava kubanga regions ezo tosobola kukolerayo bya kijega bano bye bakola wano tosobola bo bategeera abantu baawe kubanga gwadda ku TV n'owemula abantu n'ovuma abantu n'otyoboola abantu tebasobola kukkiriza kwogerera waabwe ako ke kabonera akalaga nti bo mu nnono yaabwe n'empisa zaabwe tebabeera na bantu tayipu eyo era tebasobola wadde okulondayo wadde kansala wa Nuupu nti ojja kumusanga Mwankole oba omusange Bunyoro oba omusange Toolo oba omusange Muteesa oba omusange Luddawa waliwo yadanga nti bagenda mu vetting nimbaga ate vetting egenda kumalawo ennaku mmeka beba vettinga abasinga bawano mu Buganda ate mu district ezimu wano mu Buganda wangi we batalina bakandidate we bagenda ku vetting bwe wawuliddeyo ajja mu vetting nga yavudde Teesa yandibadde aveteeso bano Banyeko Derrick nabo batyayo weteeso weno mambuka Nyeko Derrick oba mukyoli oba mukyoli oba Muteesa Nyeko era abaddewo wano batyayo era bandigenze yewaabwe baba baagala sitwage egguke bwe baba balimba abantu ti bali ku sitwago bandigenze yewaabwe tetubalabirako okitegedde kubanga kati nga bano baluhindi bani bo balaba bali wano babaga nti sitwago yagguka dda kati kabaziguruka yenga ali awo anti kati gundi ajja kugamba abaziguruka bamuzaala nomba yenga ali oba we Bunyoro oba what naye awatuufu tewa naye alinga Lubongo traceable gusti naye alinga Lubongo yakabazigu kulaga nti nno wakati bona agamba nti Ruyindi genda mu Shema North ajeyo wanu UNRM obajeyo wefude akati abo bo baddembo okujja wano because wana wali wa NUP baddembo okujja wano kubanga bo ewaabwe abaliyo bonna baabwe kati gwe Rubongoya wandigambye nti kale ogamba bakati tatugeze nti ogamba ova Bunyoro Bunyoro waliyo MP wanu Bunyoro teri kubanga nze we nali mubuuza namugamba ne mugamba watuufu ovaawo
nanga nti nve mva mu Western eyo nayo manye ebizibu ebifa kwanza Western nene ovaawa watu ngamogera koye nanga nti gambye nve eyo naye kati ebizibu ani traceable ghost ebizibu ebiriyo bimanyi tosobola kuwangulayo eri Kalulu ne mugamba kati lwaki olowooza nti ffe bajegaba wano mu Buganda okuwa Kalulu okuwa Kalulu nanga nti kakati wano atembetebwa bakatabu ewa mutembe katabu omwana wa wana yajiwa mu kifo olwokuba bamusubiza olwokuba bamuwayo milioni 10 ne bamusubiza no mukubira ebipande byo bamme kati ebyo ebintu ebyekijeganga ebyo okitege kubanga gwe tojja gamba we NRM nti yesimbye wano kuba ffe wano mu Buganda twaniriza abantu bonna kugambye ono byalugaba coordinator wange ali mu Australia omukyala gwe wase wa mamba ate babazaala wano kuba bazadde bebeeyo dasa ina bulina manyi naye kakati kyenkugamba ti ffe tetugamba nti twagala okulaba nti mwabagamba nti muli mu struggle ddala kituufu muli mu struggle ekyamazima kiri nti nedda muli mu kuwudiisa ggwanga abaana ba Buganda bangi bafudde Franka Senteza yafa nalabye mwanyina wa Rita Nabukenya alajana nagamba okuva mwanyina Ferwe yafa abaana be batudde tebasoma temuyina kye mwatuyamba temuyina ki ate tata waabwe aliwa naye yali futu soja be baba afiira mu obusambatu byembi bisekerwa okiyegedde mama wa Franka Senteza wali e Masaka abeera alajana yamulekera abaana Franka Senteza bano bennyini abanumpu be bamwettira Franka Senteza sigwe bamutomerera okulaundi ani yamutomera motoka ya police omayengeri yafamu motoka ya police yamutomera ne bamuleta obujulizo obulina nti motoka ya police yamutomera nze gwe waliwo nedda waliwo cross examination mu court waliwo okusinzira ku byetwala abana waliwo batuwa waliwo story nagikolerawo anti waliwo ebusega ekyo nawe kimanyi bulungi kati kankuteke mukagulika koti kati nze naliwo nkubulire ekyaliwo olunaku Franka Senteza lwafa twali tuvuga emmotoka nga tuva Masaka nga tuleeta Ashirafu Kasirye mu ddwaliro Rubaga December 2 anti wulira 2 anti wulira loza zalimu 2 twali tuleeta Kasirye wa nga bamukubira Masaka kakati tutuuka e Busega kubanga ne Bobi Wine yagirako kati tutuuka e Busega waliwo ko kajjamu Franka Senteza ava mu drone motoka yamu motoka yali etambulirwamu baba Edi Mutwe baani ba foot soldier batambulira omu kati Franka Senteza bwagivaamu kajjamu kate motoka zisimbula drone eyo yali akagundi emabega buno obudaala emabega obudaala obwo oba obumanyi obudaala obwo gena maaso ayagala agibuukire emabega abuukireko akakadaala atambulira okwo aseerera mu bufunze yakwata bbanga omutwe n'agukuba kuki ku kolansi omutwe ne gwabika era okumuleeta wano kisolo ogambye wagikolerawo awo era obuvune we bwali kuki kumutwe bwali ku mutwe ne president w'NP atugamba emotoka ya polisi emutomedde ti byebyo kyembagamba byebyo byokuddawo okukola propaganda kati omuntu asobola okugamba nti Museveni yamugoba mu Buganda nga lwaki tasobola kwogera kigambo ng'ekyo bw'oba okola analysis yo nga munnamawulire olanga Museveni yamugoba mu Buganda ekituufu kiri nti nedda in fact Museveni era yakyagobye Bobi Wine mu Buganda kubanga kakati Franka Senteza n'afa bw'atyo so tewali mmotoka yamutomera omuntu gwe yafa nga akubiddwa essasi yali Dani Kyeyuno yo naliwo kuba essasi lyayita mu mmotoka yange ne limukuba kubanga abaana bwe wabeerawo jjaamu bo bava ku mmotoka ne batambuza ebigere mu ngeri ey'okukuuma okusibawo eggaali eyo gye tuyita eggaali ekuuma sayidi eno n'eno essasi lyakola litya lyayita mu mmotoka yange mu ndebirwamu eyalikuba yalinga wali bano abapoliisi nelikuba Franka Senteza nga ali wano wali ku masitowe Nansana emmotoka eyo nagirimu nali nvuga wishi ebiseera ebyo twali tuva kuziika Rita Nabukenya ekiboga era emmotoka eyo nalimu ne Charles Kirumira ye coordinator wa NUP Masaka kati nalabye anoonya kaadi yakwesimbawo kuba ssentebe wa district y'Ekyotera ekisanja ekyagwa yesimbawo ku MP Mpalanyi n'amukuba
ye ne Kasolo bwetyo bwe twali mweye mmotoka oyo Dani kyeyune nzikiriza lyamulirawo kuba naliwo nga ndaba nera nze nasooka ku mulambo naye Franka Senteza yakwata bbanga nga abuukira emmotoka n'agwa n'afa kati saagala mudde mu kulima asima mmotoka ya gundi ya muto ebyo ffe tubadde tubitambuza bipropaganda tunakkiriza otya byoyogedde nga wasooka tambuza propaganda ati kakati wali bw'obeerawo oba olina kutambuza ekyo kubanga wali obeera mukongozi wali olina kuba mukongozi kati ebyo wayiswa byakola mukongozi akongoje mando ate kati kadi oba onaagifuna otya newasooka kadi agirina yagirina nti nira kati okugikuma olina kusigala ng'olimu kati n'amala akyusaamu mu kigambo ki kale n'akyusaamu n'agamba nti Bobi Wine tolinnya ebusoga aba agirina okubeera togamba Waiswa tunamulabako ngamba ka palamenti w'enakawa tekisoboka nkuterawo miliyoni 5 nazikuterawo kubaagala kati nyongeddeko 5 ku Waiswa okubeera mbaka palamenti w'enakawa na sente ezo onazireeta tozireeta nga weeyama sente nyingi kyentya baagala oyo ye nakugamba tasobola okufuna kadi tasobola kugifuna bufunyi ate n'okugwera ajja kugwa ne waba agifunye n'abako bajja muku eyo district n'abako bagenda gikomyawo kiriza obagaana kijje kunze kubanga bano banafu batya banafu kubanga bwe mujjawa nante tosobola gyotasula togerekerayo bibya olugero lw'Abaganda sisobola kujja nenkujogerawo Matiya bw'ojogeza nafu totula muntu sobola kujogerawo kasajja akatono sobola okanyomerera emitala w'emugga naye ne kageza ne kasala omugogo ne kasembera wano osobola okutegeera nti sikango osobola okutegeera amaanyi gaako kakati bano bawaiswa abali mu kujolonga bo bali ku biwojjolo byerere kati nalabye gundi bali mwezo namulabye nakawa azina amazina n'abako ekiwala kyayita kino kyasiyinza butakiwa sente akatambi tewakalabi kino kyasiyinza butakiwa sennyonyo ozimbye emibiri wane nakawa ozimbye emibiri yakintu mwekiri n'akiyita ekiwala n'akiwasera kati nja kukwatamu awo nja kukwatamu ekintu kirungi tasobola musajja amanya kyagayina sikakasa nange sikakasa era nagende nga amalimwezo yepikira ki anonye kaluluke yepikira bamutadde muzungulu ojo munonyo olwokutaano oluwedde ojja kalaba nagamba lopu ozimbye emaali bannayi wano ozimbye emaali emibiri gyejo kati muli mu biwojjolo nga mulowooza nti nomusobola okuwangula obwa president oli mu comedy temusobola so kati wano tuli mu comedy comedy aliwo yekka so kati ffe ekyo bolaba ffe nga Buganda First yo comedy twamuvaamu ffe tuli mu kuweereza abantu tunoonya abakulembeze bagenda kuweereza abantu tunoonya abakulembeze bagenda kubeerawo ku lw'abantu baabwe bakulembera tunoonya abakulembeze ab'ensi abatagenda kwekiriranya eri abantu baabwe kyetuliko Shamimu Malende namulabye eggulo eyakomyewo mulabye ng'ayogera ebigambo bingi Shamimu Malende ojja kutta ku bigere kubanga ojja kumala oyitire kulabye oyogera ku Council wa Mary noyogera ku Segirinya noyogera ku ki nga yeewozaako mukakola sikabadi nze mukulabye sikabadi mulwadde Shamimu ndaba akyali mulwadde Shamimu mulwadde entunula ye embeera ye n'amatama gazimbye amatama tegali nakyo kati pressure y'ebyobufuzi Shamimu yegenda okumutta yegenda okumutta ekituufu kiri nti wadde mulungi naye asobola okuddako kubbali kubanga alekera omulala ayogedde n'agamba bannaye mugamba ndikabadi gundi Segirinya bwatyo bwe yafa wa Mary bwatyo bwe yafa ye mulwadde era nze omuntu asobola okugejja naye okugejja nga namukubiddeko ku ssimu eggulo namukubiddeko ku ssimu naye yakutte naye ng'era owulira enjogera gy'ayogeramu nga oddeboozi tedivaayo owulira omuntu ali kati agenda kufiira mu muliro guno ogwa campaign agenda kufiira mu guno bwendaba olaba Shamimu olaba kati Shamimu oyo nga bw'omulaba ekyamazima era olaba ne Segirinya we yakomawo era ng'omulaba atambula azunga kale entambula ye nga talina maanyi gasika bigero manyi yajja ku kitebe kya Nuupu Segirinya nga omubiri gwe gulinga ndabirwamu ng'osobola okwerabamu
ne Shamimu bwatyo bwali. Shamimu nze omulaba yenna yamyukiridde yenna. Sasa obudde gendayo tali mu kala ye yenna wa yero. Shamimu kyabakola asokate ku bigere ebyobufuzi kituufu abyagala naye obulamu kye kuba yaŋŋambye n'okubeera omubaka wa parliament okubeera si byakufiirawo yaŋŋambye n'aŋŋamba akanso nkubuulire gundi abasawo baadde baŋŋambye okuwummulamu naye kati nina okutegeeza abantu nti ndi fiiti wendi ne mugamba ebyo byokola okola nsobi ogenda kufa wano era ekifo kyo bakitwale ate kati ne kaadi era yennyini engeri gy'oli mu bulamu bwotyo sikakasa nti basobola ogikuwa namugambye kaadi naye baba bagikuwadde oyinza n'obutasobola oyinza obutawangula notajjayo kalulu obulamu kintu kikulu nnyo obulamu bwe businga buli kimu Shamimu yandisose ne bamujjanjaba kati ekyatasegirinya zeezo stress oyina stress ali mu ddwaliro wenna oweddewo abalonzi bakuba oli ku stress za kalulu okitegeera kati wuyo yazze poliisi emusikasikanyiza biki otaddewo ebintu ntuwe bityo namugambye ebyo tebikola Shamimu nze nange bwenda basooke bamujjanjaba asooka awummule alekere omulala bamuwe kaadi ye biki because okubeera omubaka parliament tekiggwa nebase tukwala deri 27 sikyakufana kuwona akulaga nti kada agakulaga linga atanaba kubeerako omubaka wa parliament olaba ne gundi akyali era njagala okusinziira wano okugamba abantu nalabye abantu nga bawanda Moses Ali ebigambo mukamu nti Moses Ali yagambye President Museveni iro yokka Ministry of omuntu Moses Ali atasobola kumanya na budde nti sawa ziri bweziti atasobola kwetwala manju Moses Ali atasobola kumanya nti lero lwakutano basande gwe balondo kubomba ka parliament naye ate yasobola atyo okutegeera nti wano twetaaga ne ministry imagine gwe basindika parliament gwe balonda abantu bali mu kusoberwa kati abantu ba Jumani West bali mu kusoberwa eyo kintu Moses Ali omanyiwe yasemberayo okubeera mu parliament ojjukira olunaku olwo bwe yagira bwati nga awalampa wano ojjukira wano ba cabinet minister we batuula era waliyo kati yali awalampa wano nga kuyita maaso ga speaker n'agwawo okuva olwo Moses Ali teyaddako mu parliament ekisanja kati baddamu omusindika kati bagenda kumuddamu omusindika agenda nze ninda nga akuba ebirayiro mukama anyambe abeerewo ajja bisobola oba bana abisomba busomi simanyi etteeka terikikiriza alina okulayira naye asobola okukwata Bayibuli naga nti ayi tasobola Moses Ali tasobola tekisoboka ku mbeera gyakola ki gyalimu era tukubiriza President Museveni nakulabye ogamba nti abantu babakwate abaregistrars yagambye ba district 8 nti ewabadde obuvuyo nagamba bakwate kituufu kubanga kyakoze bubi abantu bakubiddwa emiggo abantu bakubiddwa amasasi abantu bafudde namuganza nga naye namuganza ali kabonero kabandi akesaawa tekakyaliyo National Peasants Party yafulumiza n'ekipande nga kiriko akabonero ka saawa Peasants Party egenda kuwabya atuka kole commission bamugamba this symbol is taken kituufu then select endala abana selecting amapira oba ka radio oba gaali konna kana balubu oba chicha nasobola kubanga yagambye mbu Tango Doi ya mulwana Tango Doi si yakulwana Tango Doi si yalondeseze na mutu si yalondeseza bazi ayakachikira bukono konsese bagita bukono muna mtu mba district namuganza nze ngo muntu mwagala namuganza mwagala era namuganza bo si muntu mubi namuganza ateka wa amanyi si muntu mubi nze siri kubya amanyi ndi kubya amanyi omanyi anti goli kubya amanyi ngaggwe naye fe tutunulira abakulembeze abakulembeze bamukubye bukono naye nze ndowooza nti akyalina amaanyi era nze nkakasa kiteewa okubanga wabaddewo okukemivuyo wabaddewo forces ezadde zimukuba naddala Kadaga ate nga namuganza minisita w'amaanyi olaba bamugyamu obwesige ettaka ly'ennaka wa Nagululandi
nasigala mu parliament nasigalawo nga minister kubanga etteeka liga nti parliament bwe kujjamu obwesige ayina ekisembayo abeera mukama wo president Fosi ya Namuganza ate Namuganza era mu cabinet ya Kadaga mu cabinet era ajja kudda ne baba tawangudde bwa ajja kudda wanzijukira bakuba Kadaga akalulu Namuganza yemu kuwasinga okusanyuka nga bakubye Kadaga akalulu kuba speaker ajja ko bulanyayo yamukubira nalwa musange Manju ne Kadaga namulinda mu tenti Manju wa ekolao yateeka wa amaani bandonga yabatera wa nnyo ngesanyu lyayina tolirabanga naye kakati saawa zino bimuddidde mukubira ekikopo ajja kutera wa amaani ye womusanga womusanze ku parliament womusanze wonna amaanyi si mubi amaanyi agasaawo tukakasasoola okudda naye akamyufu kano kalaga ekisooka muyina okuddamu mwetereze mmwe ng'ababaka be baakubye Mary Begumisa bamukubye naye ekyamukubiza byabaddemu ne Kawoyani n'ekyamukubiza ekirala Mary Begumisa kwegamba abadde ayina engeri gy'alimu mu mbeera ze ng'eza Sseninde ze yalimu wano maama andi munnange nze sekundi nze ndi pasita ndeniki pasita kakati abantu baagala buweereza Oza ndi pastor. Kabula Sseninde naye nga kali kakazi kampisa. Naye mujebale. Obabulira bya pastor. Akanya babuza. Mukola ko interview nagaba nange mwebale kuweereza. Natambula nage. Kayindo Tafiri yagulida abantu walaji bonna abantu ne basula mu kisaawe nga bebase. Ne Kayindo Tafiri nagundi wamula yetu mukunde naye abatedde drums za walaji nga bale tobugirasi buli ombuno bwe bitano bita. Andi yobo y'abalonzi. Omulonzi bwotuka kwezi. Abalonzi temubakakanya kutuuka ku ddala. Bebe kakanyiza. Omulonzi okubeerawo nga bakuwa buwi walaji. Bekakanyiza abalonzi. Omulonzi tabuza issue. Ayagala walaji. President Museveni agamba banaye temunywa mwenge muve ku walaji. Ate bano ba minister be andi ba minister baganze okulaba nga abalonzi nga bali ku level ya walaji ebyo bye tulwanyisa wano mu Buganda obutadda tetubyetaagirawo ddala naye nga tuzeeyo mu kalulu nga bwe walabya akamyufu bwe katambudde district 8 kizabaddemu obuvuyo naye we wetegereza nalabye Nakaseke nga nabo bakayana Nyongole bazemu ne bamulangirira gundi Nyongole yagudde naye gundi ono mutabani wa Nadduli ono musiramu wange nalaba ye mulugunya nti tebamulonze ate okusinziira ku list twango do ye yafulumiza ate ndaba nti yawangudde akamyufu mu Eruweru list eriruddawo ogenda oginonye ku mukutu gwa NRM kwali Gaddafi Nasur mpozi nga si yeye Gaddafi si yeye bamuyita aleka naye uwe kati ate bamuyita go bayita Nsubuga Suraiti kati yesi mutabani wa Nadduli naye ono ye Nsubuga Suraiti gwe badde naye oyo ye muntu wa Nadduli nnyo yali mu ate Gaddafi Nasur ndoza aleka naye mutabani wa Nadduli oyo yawangudde yawangudde wa Nakaseke North kirabika Nakaseke katikamu ndowooza katikamu Luweero kuba bali mu Luweero awo yaleka yawangu Gaddafi Nasur nze nadde manyi waga mutabani wa Nadduli negaawo bayo oyo bamuyita Suraiti oyo muntu namulabya yalaja nnyo namulaye ku mukutu gwa MS namugamba togenda mu kamyufu kenare olaba omubaka wa yalajanye nga musajja wo munnamawulire munno Kateregga yakola nsobi nabimanya nalabya akuba emiranga bona bakola nsobi Victoria Bagaya yankubide ne mugaddayo ku NBS so mama we mukawo likachala kalungi dayo ku NBS so mama we naye kalungiwa acho wana Bagaya mulungi kati olaba nze nkubuulira olaba omubaka wa Mubende municipality omulaba yali mugezi nnyo Bashiri yagana ogenda mu kamyufu sempa yagana ogenda mu kamyufu yagamba sina bange era nawulidde obuvuyo bungi nnyo Mubende eyo bungi bakabanda bateekayo obuvuyo bani yagana ogenda mu kamyufu tewakabanda emigo gyali mingi so yali mugezi nnyo obutaddawo omanyi bw'oluzi credibility yo efa mu balonzi ekyo kyokka kiba kimaze okukuba okwenaazaako ekyo ekigambo olaba omuntu kabe mwe babeera mu kooti bw'ondeeta ku standing nga witness nosooka n'ombuuza nga binafuya credibility yange ate mba nkyalina katugeze nga obujulizi oze kuwa bujulizi naye nga nyina ebinakola emabega n'ogamba naye kakati nze nagenda okulaba omusajja oyo we yakubira munne nali wali nga ndi ku walaji wange
era akagirasi kawala ginasooka nenkawumuza ne wansi netegereze bulungi oba yeye kati abalamuzi basoboga ati naye gwe yali kwalaji ddala omutwalo gwali tubakasa tuti ati ddala gwali gukola yasooka n'owumuza ne girasi yawala kikuma olabe ebigenda siraje yanyumisa omusango mbu baleta witness witness atuka ku stand witness watuka ku stand omulamuzi amugamba ola gundi lawyer yamugamba olaba bulungi ebintu ebigenda maso bitegera bulungi namugamba kino kiki yakola bwati kino kiki kawuzi namugamba ekitiibwa omulamuzi sikute kawuzi ate onalagamba kawuzi kati kitegeeza byeraba byonna yabiraba mu senses ze witness yakola bwati kano kaki kawuzi nanze sikute kawuzi omusango awo wenyini wenyi witness wali malesega witness credibility eyo oboji sudde ne banga obujulizi bwoze okuba bubadde butu kakati kyekyo kugamba oyina ekintu ekisobola mu kooti nga ogamba cross examination nti waliwo ekintu ekisobola okujungulira obujulizi ate nga kantu katono katini nalaba musango gwa Katanga omusirikale yekebejja dokita yekebejja omulambo gwa Katanga bamubuuza omulambo gwa Katanga wagutegeera otya nti gwegwo kubanga emirambo gyali mingi mu ggwanika nagamba nti okumanya nagutegeera nti bwali misana tuku nempita omu ku bawalabe Masa Nkwanzi nemugamba nti jangu ondaga omulambo gwa nti era najja n'agundaga nti gwe guno ne tugukebera ne bamubuuza nti Masa Nkwanzi omutegeera otya omumanyi nti ne bamugamba nti wano mu kooti yaliwa nga tasobola kumusongako ate ng'omuwala ayimukali wali mukaguzi watambula butambuzi n'agenda era omuzaga era lawyer agamba ekitiibwa omulamuzi oba tokyalina by'omubuuzo oyo oyo kati obujulizi obwo buba buli mu kasero oyo ng'agenda iyo n'agenda okitegedde kubanga bw'oga nti Matiya ye yaliwo nga tuli ku MS kakati noga nti ate Matiya ne bakubuuza nti aliwa nga ali awo nga tosobola kumusongako kitegeeza byezza okuwa mu kooti obujulizi bwonna buba bufuuti kooti tekumalirako biseera in fact era nina gwe nadde njogera neggulo ne mugamba nti olina okubeera n'obujulizi nga buli substantial ojja leeta witness witness awoze substantial evidence kitegeeza abantu bafe abatulaba balaba MS obujulizi wegamba nga bunywevu nga bwasimba nga bwankukunala obutaliiko ku kakunkuna konna oba kubuusabuusa kwonna naye obujulizi olwo osobola n'obujulizi naye kasita babukubamu ebituli ekituli kimu bwekiti nali ku kizimbe ekyo olina to omuntu ku kizimbe kino naye wali wayitawo ga basi gangi nga galeekana kubuuza nti kati basi zali zireekana wategeera otya nti nono ali mu kutto nti nze nategeera ate bireekana nga byali yamutisa mundu nti yamukuba kikonde ekikonde kireekana okutuuka otuke kiyite maloboozi ga basi ezo zonna kikutuukeko kitegedde kakati ebintu bingi ebibeerawo ne bitta obujulizi kati kyebola nti Tango Odoyi yabagambye bannamuganzi nti muleete obujulizi obwenkukunala todda wano nojja buzinoga nti banaye banziba ekyo tekimala kituufu bakubba batya onnyonnyole beyond reasonable doubt nga tewali ayina obujulizi buleme kubaamu kakunkuna konna kubanga omulamuzi kwajja okusinziira agaye nti kituufu Matiya ono akalulu akabba kubanga bwe tutunuulira kibuno obujulizi ne buno abazaali leetayo Matiya gy'agambe nti nze nali ku layini nalonda ate nga mu register NRM siriimu singa namuganza yamuleese kuba namuganza yagambye nti walonda ate kati ngewa Kayindo Tafiire waliwo abagambye nti yalondeseza n'abaana b'amasomero Kayindo Tafiire n'abagamba nti abaana be mulaba mu COVID balina emyaka 16 naye kakati ba 18 bali mu register NRM yero buku nti muri yero buku mwe bali okitegedde kakati wonna wosinzira byonna byokola kanso nsobuga obujulizi bwankukunala nga lawyer wa side eri ne bwanaja tagenda kusobola buku bamu kati bwolaba abazze bonna ku kitebe ky'NRM nga beemulugunya tewali yaleese bujulizi bonna bajja okuleeta abantu n'obaleeta ne bakwata ebipande nze nawangudde tebikola ebyo bujulizi
naye jangu n'omuntu omuleetere tanga odoyo omugaye nti agambe nti nze mulonzi nalonze ng'era ddala kituufu mulonzi kale ng'era mutuuze w'ekitundu ekyo wonna obadde osinziira tukomye wano Kanso Nsubuga tusibule abantu tujja kutandikira awo olunaku olulala akuuma atakuumira mpeera wangale nnyo Ssaabasajja Kabaka awangale Maaso Moogi